Amanya edobozi bamta MCSMX representing straight out SMX media. Olunaku olwaleero ziringa 8 February. Koti y'amagye yali yawa olunaku olwo oluvannyuma lw'abantu abawolereza ba Eddie Mutwe n'abantu abalala 35 be bakwatamu ne ba Eddie Mutwe ba Nubian Lee yabawo olunaku lw'omwezi nga 8 February okukomawo mu kkooti oluvannyuma lw'okusaba bail ne bagibamma ne bagamba kabatunulemu mu process y'okubeera nga bagenda bagrantinga bail era nga acceptance yaabwe bajjajiwa acceptance oba okugaana bail zaabwe bajjajiwa ng'olunaku z'omwezi 8 February lwe lunaku olwaleero. Amawulire agaliwo gasanyu ate amawulire agaliwo si gasanyu kisinziira ne agenda okubeera nga consuminga galina amawulire ne information. Amawulire ag'essanyu gali nti abantu bawulira ddala 15 ku 35 bamaze okubeera nga bateebwa oba nga baweebwa bail babeyimiridde ne bakkirizibwa okuddayo ewaka omusango bajja kuguwulira nga bava wabweyo. Ekyo kitegeeza n'okubeera nga bakuwadde bail tetegeeza naye omusango bagukuggyeko oteereddwa bw'oli free otandika okuddamu okulya obutwala nedda. Okuwa bail kitegeeza munera gw'ogenda tandika okuwulirwa omusango gwo paka ng'ova waka nga ojja mu kkooti. Ennaku zonna ne terms and conditions zonna kkooti zeebeetaddewo obeera olina okubeera ng'ozifulfiringa ne weekugamba buli lunaku ku ssaawa 7 tuwagala wano just kulabako osayiningemu ekyo ekitabo ddeyo tutegere mbu ky'obeera olina okukola kye bayita okubeera nga bakuwadde bail. Okuwa bail owaayo na ssente ezo kkooti zeebeera esazeewo either zibeera za buliwo osasulirawo cash nga tunava mu kaguli oba setyo nga si za buliwo nga bakuta naye ezo ssente n'ozireeta oluvannyuma. Naye amawulire ag'ennaku ng'emanzizaako nti Eddie Mutwe Nubian Lee bo bagaaniddwa okubeera nga baweebwa bail olw'ensonga emu oba endala kisinziira kwani abeera agenda owulira eno ensonga naye abeera musanyufu oba obutabeera musanyufu. Bagamba kigambibwa mbu ngenda teekako kambu kigambibwa mbu Eddie Mutwe ne Nubian Lee bagaaniddwa okubeera nga baweebwa bail olw'ensonga mbu basobola okuinstigatinga oba ekyo ekigambo kya luzungu nga nkyogedde bulungi to instigate violence bayinza okusiga violence mu bantu. So yeeyo yeringanga ensonga ekulembeddwamu okubeera nga Eddie Mutwe ne Nubian Lee tebaweebwa bail nera ziddukiddwa nera mu kooti bajja kukomawo after 1 week. That means ku Monday ddako nga 15 lwe baweereddwa okubeera nga bakomawo oba banaabawa bail oba tebaabawe. Naye sofa ensonga eriwo lwaki Eddie Mutwe tomulabe mu abo 15 lwaki Nubian Lee tomulabe mu abo 15 abaweereddwa bail. Ensonga eri nti bayinza oku-instigatinga violence oba oku-insertinga violence oba okutandikawo violence oba oku-leading oba oku-inspiringa violence. Omanyi omuntu ayinza obutaba mu violence directly naye nga yaba-inspirinze oba yabataddemu kiri ekiruyi ky'okubeera nga mukukola violence. Naye Nubian Lee ne Eddie Mutwe bo baganiddwa okuweebwa bail nga ge mawulire agaliwo kati naye nga baziddwayo mu kkomera. So ate period eno gy'obeera mu kkomera bayinza sometimes tebagibala if not omusango gunaabasinga bayinza ogibala sometimes tebagibala. Ne tubasabire baganda baffe Eddie Mutwe ne Nubian Lee babeere baminga basobola okukomawo badde mba meeting families zaabwe bane nno mboogerako not in the political way naye as in the entertainment side kubanga Nubian Lee tumumanyi bulungi nnyo mu musajja muyimbi. Eddie Mutwe tumumanyi bulungi nnyo nga bouncer atakumangako muntu atali oba politician. Oyo Eddie Mutwe bouncer naye ate nga akuuma bayimbi musajja businessman kinyozi asala nviirize balina okuddayo okubeera nga bamitinga families zaabwe n'abaana baabwe basobole okubeera bami nga babenefitinga side ya taata baabwe bafune laavu okuva eri bataata naye okubeera nga bali mu kkomera families zaabwe ziba zinyigirizibwa ne abasigadde emirimu gibeera tegitambula. So tusabire nnyo Eddie Mutwe wamu ne Nubian Lee nabo basobole okubeera nga bafuna bail at least bawuze omusango nga bava waka basobole okubeera nga basobola otambuza life yaabwe ne business endala ze baaleka. Amanya ndowooza sigadde nze mu SMX obeera agadde story yange gye nkoze kankusaba bambe subscribing oliking ate okomenting wano ku SMX media tubane stories buli ssaawa every time buli lunaku. MCSMX I sign out.